weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one. Salamu alaikum Hajjat. Nga yeffe kati Hajjat munnange gwe mu bantu bonna bomanyi bonna boosuubira eyo gwe muntu ki goyinza okuddawo n'ogaana ekirabika muntu oyo yampadde surprise kyenninza okugamba omuntu oyo mwami Hajjat natumye sifa oyo sifa akusanze Hajjat yo ntegedde goyogera naye Hajjat ntebaako olumu ntebaako mwana sijja kisobola ojja kuba ompadde obuzibu bunene nnyo. Keeki yaffe eyo tugenda gisala nnungi evudde mu bake for keeki eno gituweemu obulungi obugirimu tuyingiriza obubi obugirimu yarabbi tugyeko ne kano era kavaamu nako tukajjemu kano nkajjemu hifa surprise. Tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukomo moto nabu surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumanono bandyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono naye wawo mubwakibwakya mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka. Okay, alright mikwano abalungi abatulaba bwetyo nnyingiddewo amanya nakawombe shivaaho ku programu yaffe eyitibwa weewunyise omwagalwa wo surprise your loved one. Nyimiridde wali ekirabo mwakitegedde dda kubanga ntandikidde ku kirabo wennyini kwegamba munnange nange nali awo sometime back giringa myezi kandaba oba 2-3 ndabawo omwami ankubira omwami oyo naneeyanjulira bulungi nti nnyaba ono Hope Shifa konze yessebo Hope Shifa goyogera naye nti nze amannya mpitibwa mwami Bukenya nti okay nti mwami Bukenya ssebo nkuyambe muki mukama wange ngamba nze mwami Bukenya Densi nsinzidde wano e Japan nyina omuntu banange Shifa gwe njagala ennyo mu bulamu bwange omukyalo oyo bwe bulamu bwange banange omwami yangamba ebigambo ku mukyala nangamba omukyalo oyo bwe bulamu bwange nzisa ye ndowooza ku ye ne bwe neebaka ne bwe mba nkola ki omukyalo oyo konze mukyala ki nti banange omukyalo oyo ayitibwa Hajjat Aisha Kaloddo nenoonyerezaawo nangamba ye Shifa omuntu oyo gwe njagala ontuukireko omuwa ebirabo biyitirivu ekimu ku kyo nkiyimiriddeko wano naye nga bingi nnyo mugenda bimanya era netandika onnoonyereza Hajjat mufunye ntya Hajjat munoonyeza ntya Hajjat kyekiddako omwami oyo nanetottolera bingi omwami nangamba njagala nnyo omukyalo oyo Shifa ekisooka nkoledde bingi ambeereddewo nnyo muki nange simanyi mugenda bimanya ambeereddewo nnyo ndowooza ku ye nenebuuza amulowoozaako atya mugenda bimanya munange Shifa mwagala nnyo nenebuuza laavu kwagala kutya love friend love business love relationship gyendaga mugenda bimanya nemugamba ssebo kati kyekituufu kyeweetaaga nti njagala mu surprisinga gomanye okumala emyezi nga3 nga bakunyumiza ku muntu mba ndi awo omwami recently luno lwe nabadde Dubai wano jojjuziro mwandabye
eyo omwami olwandaba ku nnyonyi naŋŋamba Shifa nga bwe twayogera ku surprise yaffe gye tugenda okukola maaso awo nkulabye ku nnyonyi byakabi ki ebiri eyo bye tuyinza era okushopingira Hajjat konze totumye weesitukidde ennyonyi gy'olaba nninnya eno ndi Dubai wano nti Shifa waliwo ku gomesa ennungi waliwo ku shariya ennungi waliwo ku kafutaani ennungi bannange naŋŋamba Shifa si mukyawo gy'oyinza omufunira bannange omwami oli ayagala nnyo munne ate ayagala nnyo musiima simanyi saagala kusala bigambo sinabagamba nti mwami we ate sinabagamba nti ki naye nze yaŋŋamba nnyina hero wange omuzira wange gwe njagala okusiima byonna tubadde tubitegeka okumala ebbanga bwe tukukuta nga bwe nnoonyereza bingi ebisingako awo ku Hajjat bwe nnoonyereza bwe mbuuliriza mpaka kati omundabira wano Friday baŋŋamba Hajjat buli Friday atera nnyo okugenda n'asaala jjuma ne ŋŋamba lwaki Hajjat tetumusanze ku muzikiti ati abe ng'afuluma jjuma kyemmanyi obudde butukuttemu naye abe ng'afuluma omuzikiti ati tumusurprisingira awo banange bingi omwami ono ayagala nnyo munne bambi ate mumanyi ebintu ebyo byenjagala ewali abantu ng'oli ayagala munne oli ng'ayagala kusiima munne oli ayagala kwebaza munne nga ne gwe basiima mutwalira ebintu ate ebimwongerako kwegagomanya ekirabo kino kusanga ng'ova bwoti mu jjuma mu muzikiti nti munnanga Hajjat surprise g'okimanyi kyekitegeeza naye nga bambi awo wedda ndi bubi Shifa nga tutuuka ogenda musangawa saawa mmeka Shifa neetegeke njagala mbeere ku ssimu sivaako saagala kugenda kukola ninde saagala kuva wendi tayagala na ssimu mubawala nga bwe mbagambye ebisingako awo mujja byemanyira naye kansooke nkoone ku mwami ono mulage nti ntuuseeyo ndi kunoonya Hajjat naye tusoose ntuyimirirako wano somewhere mu parking tutimba ekirabo kyaffe kino kati njagala omwami mugambe nti ntuuse abeere ku ssimu nga tavaako obudde buli mu tukwata aye kavuddewo ko ewali essimu naye nga bambi katusimbule tumuvinga okuva wano tuli twatambuddeko dda era weyasamweya we tupaakinze nansana wano tulina wano tuyimiddeko enansana nga twagala tweterezeeko but katukontinuinge tugende ku muzikiti omwami nja kuba mubuulira ekiriwo naye namugambye saagala byabawaayo buwibirabo nga gwe towadde bubaka kati sikitegeera takwata simu naye munzikirize nze nve wano ngende noonya omukyala kuba obudde buli mu kuyita naye nade nyanyo musange ku muzikiti bw'ava ku muzikiti bijja kunzibuwaliramu awo naye nga nze nnyina essanyu I'm so excited bw'oba ggwe banange bw'oba ggwe nga gwe bayitera ekirabo kino n'ebirala byonna nga bwe mbitegese n'engeri gye mbirabyeko mungoberere tutwaleyo ekirabo because nange I can't wait to hand over this gift to the owner. Mungoberere mikwano nange I'm so excited naye nga mbajjukiza back for me kura cakes ez'omulembe ogendera cake gye bakoledde Hajjat eyakabi tulokalire tukyagera maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo tuli kutwalira omukyala ekirabo ate ekisinze okunnyumira mu kirabo kino katutuukeyo danke bagandange the who the gift the who the receive binyuma motoka bagiyita bateyo IST it's bebakayita IST new model. Hello. Jebaleko mwami Dennis. Hello? Kale sifa mukwano naawe jebaleko. Kale sebo. Nkukubiddeko luli nga nkugamba nti nze already ndi ku kitundu. Era baba. Era kati ndi kumpimpi wano ku gate kandabo bajali munda naye nga ntuuse. Ai bannange basajja maji singa bannanga. Wanje? Esanyu mpulira ly'amaanyi kimu kulanga ky'amaanyi ngamba
Kati kankonko ne gate. Katusabe bannange katusabe. Kubanga nina gwe nabadde mbuuliriza mu kunoonyereza. Ne baŋŋamba buli Friday mu budde bwa Juma agenda n'asaala. Kati ndowoozezaamu ne ŋŋamba already tususeeko mu budde bwa Juma. Ne ŋŋamba kanzije straight noonye ewaka sisawaanye kunoonya muzikiti. N'okukyewamala munda. So kati ne ŋŋamba ka nneme kugenda ku muzikiti kubanga already ejjuma eggwa 7 kitundu awo 7 kati already zaatuuse dda 8. Bambi. Kati nzize waka. Otuusa awaka kati oli ku gate. So kamale kulaba ekiriwo. Kansabe mukama kansabe. Kale kansabe mukama omusingo omusangawo. Singo omusangawo. Kale sebo. Aliwa. Kati osooka omuyita oyo. Nyabo salamu aleikum. Kati omanye ekiriwo sooka osembere nkubuulire. Tulina ka surprise ka Hajjat ke tuzze omukolera yenze Shifa. Tanadda akyali ku muzikiti. Kati badde nsabo gy'otutwalewo ku muzikiti. Kubanga naffe kennyini okutuuka nga tunoonya mu muzikiti gwonna kiba kizibu. Naye gwe bw'otukulembe otutwala kiba kyanguwa. Bulungi oli otanyabo. Kati Semakula genda osooka ogamba oli alina ekirabo agire. Tebamugewa lugambo ndaba abalingiza. Tebamukubirako kasimu ate ne bamubbirako ku surprise. Semakula kati kide ekirabo bagagire ng'ayeekweseeyo gy'ali. Tolaba ngenda mukubira kale essimu. Kamukubire. Ffe tugende lumu ajaawe afune jangu sweet otuule. Anti saagala ddeeyo bamanyi okkuba amasimu nnyina bendaba balingiza. Abayinza okkuba ne bagamba tulina be tulabye wano aba kamera. Kati nooleka mukubire. Halo. Katusooke batugambye Hajjat akyali ku muzikiti. Katusooke tudduke wano ku muzikiti tudde. Kati ekirala anti otugoberere kale tugoberere tukolere naye maama katumale neddala bayo sinsi ekirabo kino kyekisembayo kati lindako gira oli awo katusooke tutuukewo kubajjukira wakunoonya bunoonya. Katusooke tumusange ku muzikiti then kasita kiba kyangu wamba kubira nojja wanne tukulagirira kuba nga omuzikiti nagwo guli kumpi wano ffe tugende. Anti katusooke tutuukeyo nange simanye mbeera bweri. Katusooke tutuuke ku muzikiti tutuukewo then tukubire gwe gira ng'oli awo mu kakava. Kale tulaba tetumanyi olwedde kiri eri kati ffenna ate okutambula ffenna ate okitegeera tusobola bino ebirabo bimuwera eri then baba nyabo gwani erinnya ajala nange nze Shifa. Akapande kana aka baby's home ke batulagiridde wano wetuli nawo bayitawo Wamala. Andi manyi kikomeeri tuli mu Wamala wanje Wamala Ttaba. Wamala Ttaba. Yatulagiridde bulungi. Kati omuzikiti guli side ki? No ku mukono gwange
mwagadde kugira jukire noonadde kirabo kye buli omu akitunuulira. Waliwo yaŋŋambye omuzikiti guli muno mwennyini mu katawuni waggulu straight tuwete eno bwe bati kyeyongera eno ettaki be badonatinga eno taliyo obuuzizaako kati toyisiŋŋanyiza bannange ne tamulaba mu kkubo waliyo shortcut kati era tulina kugenda kane waba talinatuuka tulindire awo kale jangu otuule tuddeyo ekira tuba kulwalwawo buddakiika badde tusanga ku geeti naye watya nga tagenze straight waka tayinza oluva ku muzikiti asooka waka olaba balina puroguramu y'endala wali nga mu mbiriizi we tuba tuteeka okitegedde lwaki then wasa oyingirayo endala emwe kati tupakinge wano kale tunayingira oluvannyuma tugende nabyo munda tumulinde okay. Mutusabire tugenda munda. Pray for us. Kazito obedda bamunoonya. Salamu aleikum sir. Obedda bamunoonya bannange fadde bamututteko fabadde bamututteko nga tuli bagenyi ba Hajjat bannange. Ani abadde amunoonya? Mukomyewo nga taliiwo. Mukomyewo naani? Ekyeza Hajjat waali? Ndi mugenyi we. Kale sebo tweyanzisa. Mugambe ndi mugenyi we. Ayina ebirungi bye yankolera nzize kumusiima kumwebaza ng'era bw'olaba bamuleeteddeyo ku birabo ebitonotono. Oba omugambe ani aba akyanzijjukira? Mugambe nze Hanifa. Bannange Mukama nkusaba onsonyiwa ebirimbo byange. Kati nfuukiddewo Hanifa. Nsonyiwa Mukama Katonda kuba bwe naamuzza nti ate waliwo eyantumye agenda kugamba ani yamutumye. Bwe naamuzza ate nze Shifa bajja kugamba bajja connectinga oli Shifa owa kamera. Mukama tuyambe.
baleme kumbuuzaayo bibuuzo birala tukome nnyo ku ebyo bye bambuuzizza Ssemakulaga omutima guba tegukkuba naye nga tolaga kutya nga nze ntuuyanirira ne ulira mbuye musajja yeebuzaabuza yaliwo omusajja the man is like man is men are already strong fenna ssebo ye ssebo tusaba busaabi tetulagira anti ye Hajjat tatulabye na kamera kati sheeka gwamugambye n'ebirabo kumukuba ku bifaananyi nze njagala kwekubyako naye ku bifaananyi mugambe just bufaananyi kumucelebratinga just njagala mwebaza kuba mwagala nnyo nze ng'omuntu yessebo mulooza ebibuuzo bibaddewo oba waliyo ebirala mukama tukyadibye wano n'ebirabo labanga surprise eri mu kuyiika kubanga batubuza ebibuuzo 10 batutadde wano mu kafunda bannange netuwaaka waayi tujje okay we thank God kale ssebo bagambye tugenda ate ng'osiba musema kwata gitereko omwo tuddawa ssebo kale nnyabo naffe okukusanga salamu aleikum Hajjat nga yeffe byegwe kale nnyabo naffe tusanyusa okukusanga kamera munange nkuletedde ka surprise mukwano ekituufu nyina eyantumye kati ate omuntu bwakutuma nga bw'omanya ensi yatabuka bisaanamu ku bujulizi obumulaga nti watuuse ensi yatabuka kati munnaayo omuntu oteekawo ka evidence kati just kamera eyo ka evidence nyina omuntu otidde wano ndaba security ogirina bulungi okuyita obuyisi wali tutuuke wano ate bibadde byangu nnyo naye munaye omuntu yatutumye mu bulungi era nga bw'olaba ku kirabo kino ataddeko alhamdulillah Hajjat Aisha Karoddo wanagamba thank you wano nagamba thank you Hajjat Karoddo Aisha kwegamba era ye era oba olaba nti omuntu ali mu kusiima kwebaza agamba bugambi alhamdulillah munange nange nali awo ng'omuntu ankubira essimu nze mpitibwa Nakawombe Shifa nkola surprise kansembero netegereze bulungi walaba birumya mutima byokka olabika oyo gwe walaba kyeka oyo gwe walaba yayagala kwerumya mutima nga ye tekyali kunze kati munnange
omuntu oyo naŋŋamba akwagala nnyo nange mwagala nnyo yaala ani oyo gweyagala ennyo Hajjat anti omuntu wakuganza naawe oba omugamba nti munange waliyo omuntu eyo akwagala ennyo yagamba nzira eri Hajjat nsaba nkulinaane tewali mutawaana neyanziza kale munange omuntu eyantisa obubaka obwo omuntu oyo aŋŋamba nti bannange nze njagala nnyo Hajjat ayina ensonga ze nnyingi ezimu ku ezo yaziŋŋambako endala azirinanga yo manyi waliwo woyogerera omuntu n'agamba oba omuntu onaajubisa munnange omuntu oyo akwagala nnyo akulowoozaako nnyo ye byonna agamba bugambi alhamdulillah naye tusimbewo akati awo owedda ntuuse wano oludambadde ku muzikiti kati mukubeera ku muzikiti nyanfuna essimu ne baŋŋamba ewaka waliwo abazze nga bakola ki kati abantu bange abajja wano bakimanyi nti oba tebansanzewo naddala olwokutaano mba ku muzikiti ate oluvannyuma lw'ejjuma mbaako ebintu bye tusoma ng'abakyala oba okusomesa abakyala bannange nyina kansolingi gye mbawa nga ffe abakyala era abo ensonga lwaki ndwayo naye nfunye essimu omulenzi wange wano nga nkubira nti waka waliyo ki abakwagala naye bali ku puleesha nnyo bakwagala kati olumaze nangamba omwana afulumye ate n'alinnya emmotoka n'akola ki n'agenda era nentuuka wano osanze omwana takola ki nembuuza omwana oyo lwaki akoze bwati ekintu ekitali kirungi era mbadde ku paniki nenga kati nembuuza bano omwana agenda atya nga sikoze eki temutegedde alazeewa nengeddeko oba oli yalingiza alingiza waliwo endozo oba tulingiza ndabye bamutwala nembuuza okozirewo kyogoberedde nti nze nange nengedde alingiza neŋŋamba alingiza ayinza otulemesa tudduke emisinde naye era netukomawo ensobi era eyo ngibanenya kati Hajjat nsobi yaffe oba ya mwana yammwe namutwala omwana nga tebategeka ate naye mwana mukulu alina omusango ati wale tetumanyi nti abadde talina bagoberera nga sikoze eki sayegambye banne nti owaayo osanga muna engeri gye tumunnyonnyoddemu anaatwesiga mukomyewo aga w'amaanyi kyekibadde kisinga okunyiiza naye kati tewali buzibu tugende mu maaso kati Hajjat munnange gwe mu bantu bonna b'omanyi bonna b'osuubira eyo gwe muntu ki g'oyinza okuddawo n'ogaana naye kirabika omuntu oyo yampadde surprise ate ekirungi Hajjat wandabako kati omanyi ne bwe mbikola wange anti mbani nange nawulye bagaba babbireko muganda wange waludda lwange balwadde bange bemba nabo oba kati Hajjat era nange sigenda bba mubi ngenda kukubbirako munnange kuba nange baneetonkaluubiriza nnyo kyenninza okugamba omuntu oyo mwami musajja si mukyala yantumye mwami musajja kale kifa ebintu byonna by'omutima ate nze nyina puleesha kati natandise dde okupaniga sisobola kumanya kubanga ekyamazima nze nyina abanneebaza batera okuba balwadde bange benkolako batera okunneebaza batera okansolinga nakwebaza nakubira ku ssimu ebyo byemmanyidde kati ebirala bankulimbye kati Hajjat nange kisaana mwami ono mukubire kuba siina nnyo katigole we nninza mmuteeka nti mulwadde oba frendi oba mwami simanyi wa wengenda mmuteeka kuba yaŋŋamba kimu shifa njagala nnyo omukyalo oyo mwagala nnyo n'obulamu bwange bwonna era ne mugamba ne mugamba muneeko obubaka ku keeke ntekeko ki nti nze ŋŋamba kimu alhamdulillah thank you bwe bubaka nange bwe nakoze eki bwe nateekako njakwebaza nnyo ng'omukubidde njogereko naye mmanye muntu kyoyo kubanga ekyamazima okuba kuteeba biba binnyiize kati Hajjat mbakugamba nti nno mwami wo teeba omwami wo omwami wo kale kankube essimu tulabe ani atutumye okukola surprise eno
Omuntu ono omanyi mashallah like myezi ng'esatu kati wange mashallah nsaba Allah ajja obulungi obubi obukirimu anteerewo obulungi obukirimu kyensaba kyokka nsaba Allah akimpeemu obulungi era atulungamye bulungi mbadde nno nkuba essimu y'oli ate yeebuze wanje mbadde ngamba tabanga yakoze surprise ali mu nju wano nga mu nju bakoledde olukwe kati Hajjat omuntu museeko ku ssimu bannange ali ku ssimu yatumye opushifa ndi wano na Hajjat Aisha Kaloddo ambuuzizza Shifa omuntu oyo agwawa Shifa omuntu oyo gwa Luganda wa Kinzibiraako ne mugamba nange sibadde mubi ne mubbirako ne mugamba omuntu eyantumye musajja kati sebo nsaba tutandike bannange munnange Shifa nga nsanyuse neyongera buli kyotuukako kyonna mpulira nsanyujjereere era bannanga Hajjat omusanze ddala kasooka kwebulizeko mu ddoboozi lye omanye nti ndi ku mutuufu bannange sebo njogera naani ono Hajjat wangi mukwano salaamu aleikum waalaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh Hajjat natumye Shifa oyo Shifa akusanze Hajjat yo ntegedde gw'oyogera naye alhamdulillah nsanze gwe njogera naye sinnamutegeera yadde akatono mba nkulimbye Hajjat nteebaako olw'olumu nteebaako mukwano sijja kisobola ojja kuba ompadde obuzibu bunene nnyo nteebaako omuwulire gwani kuba ndi ku puresha zibula okunkuba bintu byona omwana muwala nali mbirabyeko abantu bebaleka bakaaba naye ate abasanyuka be bangi munaye sijja kusobola kuteeba mbadde nsaba onyanguyize mukingondezeemu halo Shifa mugamba Hajjat alemeddwa okunteeba Hajjat alemeddwa okuteeba Shifa obuzibu njogera n'abantu bangi olunaku nkwata amasimu g'abantu bangi kati sisobola bambi wanje kanneeyanjule bw'abanga alemeddwa okunteeba kanneeyanjule neeyanziza nnyo taata Hajjat nze omwagalwawo omukwano gwe nnyo Dennis Bukenya owe Japan Mashallah banange Bukenya Dennis nsanyusa okuwuliriza kakati halo Hajjat twasembayo okwogerako naawe lwakubiri nontegeeza nti oli mu nteekateeka luli ekyali kikusibya empapula kati ojja Uganda olina n'okutuukako ewange kakati ozeewo oli muwabweru awo kiki oyagadde kusooka kukola bino Japan nkyaliyo ddala ndi bulungi Japan ddala njagadde nsooke nkutuuseeko obubaka bwange nga sinnajja anti omanyi netiwaka yaffe wano mbi kakati bino byennengerako eki byonna obiweereza nze kati bino byennengerako eki ndabako eki mu maaso gange byonna obiweereza nze
yinyabo era njagala shifa ezekesi zasu zakuletedde n'ekirabo ekyo ekeke eyo waliwo ne saba kesi bisime barakallahu fikum nsaba Allah kuwe kyosinga okwagala ya rabbi munyumize kesi zajja zitya oba gozi mugambe kesi zinengeye zajjamu osobola oziyigiriza kubanga obubaka bwonna tennasobola okubutika kifuli waddemu okumwanjulira buli kimu munange tuba tutegeka surprise nga bwe gamba amasajja gayambale myezi ng'esatu emabega katuba tutegeka alaba nafulumye munangamba shifa tubirabira surprise yange nkulaba mu ggwanga toliimu ne mugamba munnange mukama wange nze ntambula bya nnaku 3 nnya nga nkomawo ne mugamba nyinayo akalimo kamangu nangamba ewaliyo ku bintu ebyakabyo shoppingire yati tubitwalire mu birabo kati munene mugamba ebiri nangamba londa ebisinga gomesi njagala muzisinga shaliya njagala muzisinga lwoyinayo ku mikolo naye bukenya nze nali manyi wanneebaza byaggwano nkolo n'eki kikyotonkoze yambala onekane bino byonna biva ku ntobo ya mutima gwange nze mmanyi gyonzije Allah akwongere nze mmanyi Allah kunsiimire simanyi bwe nsobola kukusiima ya rabbi ansaba Allah akunsiimire bino byonna byange era oziraba kukyaliko n'obupapula era nga bwe nava nazo ku nnyonyi nga zange nga zizo Hajjat era yaŋŋamba bironde londa kino londa kiri londa kiri amin naye banna oyagala kunkola ki ne mugamba gomesi mu range kinti njagala muzisinga njagala okugamba ebigambo bino omwana oba simumanyi okujjako okwogera ku ssimu naye kyogamba mwogera bwogezi ku ssimu era yanfuna ku ssimu ng'abantu abalala nankubira essimu nangamba Hajjati nyina obuzibu yalina obuzibu bwoledde yabumanyi yatika ebintu bye nga bize eno oba ne babikwata ne bagezaako omukumpanya nenunula ebintu bye n'empapula z'e Japan zaali zimusumbuwa bambi kubanga ebintu yabiweerezanga mu mannya g'abalala bamuyambako buyambi wekyambala okya empapula nangamba Hajjati empapula nazifunye kuba nuba munansonyi oba mbanjasize ebyama yali ayagala mukazi eri amufune bw'amala ofuna omukazi akole ki omukazi asobole mbu omufunisa empapula ekintu ekyo n'akola ki neno kyaliko n'obuveera twabiterekanga nanti nkyali mu lugambo kati omukazi bwamufuna eri ndowooza bamala ne bafuna empapula zaabwe yangamba Hajjati bwenfuna omukazi banfuna empapula kiba kiwedde era nsobola n'okutuukakaawo Hajjati nsaba kulannamamu tewali mutawaana nti mba nkutuukakaawo butereevu ng'afunye empapula kati nankubira nangamba Hajjati buli kimu kye nasaba kikoze eki kiseemu koza alhamdulillah neneebaza ng'omuntu wa bulijjo n'eyidi yagimpeereza tubadde nga twogera naneebaza buli kimu kyuzi yankubidde ku lwali lwakubiri nangamba Hajjati nti wangi barakallahu fikum nti ngenda kujja saawa yonna nja kukutuukako kwe kuno okujja taliyo ez'omuyembe ziri muno ez'amayinja zizo gulawo ne wano guleno mwami Bukenya yabikoze kati mwebaze nkaabe nzirike nkole ntya kuba nebye mwebaza sikyabirina tekyamazima sikyabirina ezo matiriyo za gomesi sobola twanjuliriza nako ne tulaba amayinja bulungi mayinja namugaba nange zino namulaga namugamba zino zimu kuzambalwa abagona nga Shifa mutwalire abigwana nze ne gomesi nzambala ku mikolo kati Hajjati swanamanya kyonazikolera mpa wano neteeke nako la ilaha illallah oba otungamu dresses Allahu akbar ozirabi naye omwana ono Bukenya akyaliko
badde avuddeko ndoza nekijjamu boti nga bwe yesaako netuwakaya wano mu nju njagala oli alabe nti nalonda kale ennungi ezigenda okugendera kwa teyampeereza alhamdulillah ate kirungi siri mukyala mubi kale nnyumira royal blue nga kyekyo maama eyo kala gye nsinga okwagala obulamu bwange yiyo allah la ilaha illallah naye oba yeggule ono omwami takomye ku neebaza nziise buziisi n'okusitula sisobola mugamba ez'amayinja ezo nti ezo bukenya ndowooza avuddekoko alabye mbonaabona mbuyana nkozenaddamu ne tumukubira Hajjat kansooke ebirabo badde okyannyumiza ku bwe yagamba obuyo omukyala alyoka ajje mukyala bunaafuna omukyala then Hajjat amapeesa ojja kujja wali ku Hosh Fashions ku dduuka lyaffe mu tawuni awo ku Jemba Plaza edduuka K75 tuteereko ekitambaala tuteekeko banagamba oyinza bebimu bisaana mmaze kulaba nenkulaga nti katujjeyo kale eno tujjeyo eno tujjeyo byonna bibyo sinokubagiremu ne kashaliya kana akalabeko neebaliza kubanga ayinza okugamba nga okukwatireko booti kino sikirabangako banga agikutte waggulu Hajjat okalaba kana wenda ndi ku muzikiti nga nsibwa ebirungi katunuze eri kano omuntu oteeramu obitegedde bulungi nja bitegeera naye mba sibitegeera ng'omwana wattu yabimpadde kifa nja bitegeera buli omu bulungi oteeramu kadresi munda abamu bateekamu bulegingi siyinza butabitegeera n'ezo legingi nzaziiza zonna zino zonna ziri wano shaliya dresi la ilaha eyo n'agamba ebanga pate dress namuteeramu munda akantu nogenda ku mukolo ne balaba Hajjat ow'omulembe sijja kulinda mukolo kifa wano wennyini okubeerera ow'omulembe ze engoye yaŋŋa shifa naye omwana wattunga londa mu bisinga naye allah wange omulungi gwoba onneebaliza bukenya sinze amuneebalize allah amuddizeewo ebisinga amukubisizeemu ku bino byakoze naye abantu abasiimanga batono kifa manyi tukolera abantu bangi ebintu bwe biti naye n'atakusiima kale ne bwakuwa weebale neerengera ate nga si kino kyokka kifa kino nkikubuulira allahu akbar era Hajjat ajja kwambalayo olumu ku zo nga tugenda osala keeki ye ajja londako lwe yeesaako nja kwambalira ddala kano akali Hajjat kano kenyini ka black kale tusaliremu keeke buli awo ne buno kati buno natunulamu nga kale eno nungi kale eno nungi lwakutaanulira bannanga balwadde bange bakugamba leero Hajjat nabutunuulira nga buli kakala kalungi kumwate nawe nkwebaza webale kunondera bintu birungi mukwano nange nsanyuse nnyo munnange bwoba obyagadde birungi mbyagadde ya rabbi webale nnyo webalire ddala allah kuwa ekyosinga okwagala kubanga si byangu okulondera omuntu nga bya ssimu ate nga tomulinaanangako kumanya tesiti ze zonna naye nsiimye allah akikubalire amiina saba allah akunsiimire nze nnyinza obutasobola kusiima ng'omwana w'omuntu naye naawe webale kufaayo ate ye bukenya so ku kimuli kyaffe kino andi ku mutima tutaddeko miliyoni ya ssente nayo yange nayo omanyi abamu nki batwalira kino ekimuli waliwo gwe natwalira ekimuli kino bwe yakiraba nagaye bampadde ekimuli n'asuula mu kasasiro kati nga ye alowooza zino ssente
ng'oli yalowooza ssente si za ddala nti tutaddeko just kunyumisa nze omukwawe ngenda okubuuza bamubuuza mune ssente zajjira ku kimuli nga ganze nakisuula nga simanyi nti bituufu naye kyayamba nga bwe yakisuula mu kyalo olusuku lw'omukyalo tewayingirayo nnyo bantu Shifa wanje bimpedde bikuwedde Hajjat muneebale kukola birungi kubanga era naye munnange teyandikidde kuba n'ebigambo sikyayina kati njogera ekigo obeera gu ku kino oyogera ki era naye ayina ensonga zabula netiwaaka ankubira bw'ava newange mu nnyumba manyiwo tewali netiwaaka tuna ebyo ebyajja tinatula tujje tukucelebratinge tusale keeke eyo tulireko wamu naawe ono osobola okuntusiza obubaka buno oba onoomunkolo otya simanyi naye mugambe neyanziza neyanzeege nsaba Allah munsasulire nsaba Allah musasule mu birungi byereere sina kyensobola kwogera buli kimu kimpedde amaanyi gampedde nsobereddwa buli kimu kinyinze bambi alina bwe yaŋŋambidde Shifa oba obimuwe buwi ogende bugenzi n'ebirabo obimuwe nze nkwesiga nti ojja bituusa ne bw'otamukwata ku kamera ne mugamba nedda kambiteeke ku kamera era Hajjat bwe kinaaba kimuyisiza oba ekya kamera nze njja kwewaayo nti nze Shifa nze akikoze ekya kamera naye ggwe tekyabadde kwagalako nze nga Shifa nze njja kukuweza kamera z'okolera ku kamera tewali buzibu naye nze ne wooba tobikutte just n'omukubirako bifaananyi ku birabo that's all naye mpulira nsanyuse sisobola kugwa ddalo sisobola kusituka mbuukebuuke naye mpulira nsanyuse n'omutima gwange gwonna Bukenya asobola okundaba n'agamba Hajjat nade simusuubira kusanyuka bw'atyo oba atya naye mpulira nsanyuse mpulira n'amazigga gampitamu siga amazigga gennyina siga bubi naye gasanyu mpulira ndi musanyufu nnyo yebale kunjagala yebale kujjukira yebale kuba ebyange ne Bukenya bingi nnyo ku birabo byaffe ebirala ebisigaddeyo tusembere ebyange ne Bukenya bingi nnyo tuyise wala tukoze bino tukoze biri Hajjat kino naye bannange Shifa mugenda kunzita ate biri biki box nakyo mulimu kirabo kakibeeraawo time yakyo naye genda tutuuka ekisumulula ate kyo kikimaama kiri ekirabo kyo tugenda kisumulula ntumaze sala keeke ne waliwo ekirabo ekirala nakyo nga kyange kati mu keesi ezo kirabo ekyo nakyo mwekyajjira kiki ekyo nagamba munnange Hajjat akwate essimu y'obuuso simu ki iPhone zino zempulira ez'obuuso Hajjat jamu essimu ye nnyabo Shifa essimu y'obuuso nze yasumulula box to make sure nti buli ekirina okujjiramu kijjiddemu essimu y'obuuso eyo n'agamba Hajjat nayo zino zendaba nawe n'agamba tusonyiwe tetumanyi oba ogirina oba togirina naye Shifa sigirina naye munnange nga bw'omanyi ne mupulaninga kino kiri annange n'agamba kiraba ekyo nakyo mbwe enjoyi eno yekola etya ojja gimuse buli omwagaze ennyo wa iPhone nange yiino ngikwata wano n'enseereza n'ennyumirwa buserefi bwe nti n'ensireyinga ekuba ekifaananyi si gwe alina kakkalako ekuba ekifaananyi n'ekijjayo bulungi kati neebaze ntya mu luzungu mu Luganda mu Luwarabu ojja era tubikwasa katono ojja musomerawo edduwa awo si kyalina bwe nsobola mwebaza ndi mu kwewuunya kati ndabanga firimu bituufu tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewuunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano Hope Shifa na Kawombe katukomewo.